neyanziza nnyo okunjagala mwebale kunfollowinga mwebale kulirayikinga ngera bwe muli mugende maaso n'okusharinga musharinge bakadde bange nze omulangira basamula owammwe kati mwampadde n'amanya nti nampoomesa kamwa senga obadde okimanyi nti abantu abo batuwadde amanya gwe bakuwadde naamuwoomesa nti nze naamuwoomesa kamwa kiri kigalo senga naye ekyasinza okunnuma obwana bwazze jjo obwabadde jo tomanyi nti yabadde Krismasi naye obwana obwasinza okunnuma obwana bwazze bwesaza obuntu nga bubula na kubuukira bubuukizi basajja naye ate nze bwansanyusizza nnyo ate kaakati olwo senga bwakusanyusizza buli obwana bwansanyusizza kwegamba ate nze kyembagamba abaana abawala abambala obwo obuntu muwongereemu amaanyi mubalaga abasajja mubakube ate kati banatukuba anti gomesi ziyitirira ate kakati nogenda mu nnimiro ne gomesi n'okomawo saawa 7 oli mu gomesi ne buziba ng'oli mu gomesi maama gwe wabaki atasobola kwefaako kwambalako ka dezayina kakati olw'obufumbo tebufudde olw'olumu ate ekyo wabulabye obwana jjo olw'olumu nabulabye ate waliwo akawala akanyambalira obulungi mu kawalaki kano kashiba kagenda nekateekako obuntu buno eno bwerekati nekateekako nebugenda nga kagira bwekati ekiwato bannaaye ate nga mwagamba shiba akunama noono omwana gwe bayitaani mwerabidde omwerabidde ate abaana bangi boolina bangi kakati kati omusajja olw'obufumbo tebugenda kwononeka olabe nga nange ngenze n'oli nga bwogambye nti shiba bagamba woosuza olumu obalawo ate naasulayo lumu nayo embeera era kati kuwabulabye jjo nabulabye obwana bwayambadde obwana bwa kwegamba olw'olumu kati obufumbo buli bw'obadde ogamba abantu babeere bulungi bakuume abantu baabwe kino ekisheshe ne kikugamba nti kigenda kutwalako abasajja olwo tekibatutte tekisobola kuntwala ate nga abagomesa obaana bazze nalabye n'omusajja omukadde nga naye yeesibye akaana kalina dino eryakamuje kalireeze naye nga omanyi kamuji alina amabeere aga obadde okimanyi kamuji alina amabeere abiri kamuji asooka n'akujja nakugamba owaaye kanokandabiddeko bwe buno onze obunzita nekakangabala bwekabula kabuuza ate bano kakati nze nange bano abali bano bwe bati be mbagenda nabo ng'ate waliwo bano newoogenda ne buno nkugambye nti woosuza olumu okola ki sigenda sula obalawo bannange awe wange munnange nno oluguddemu bubalageko akantu kandaze omuntu nagenza okulaba n'abakazi nabo beefeebya nnyo bandikoze batya abakazi abamu beefeebya nnyo mu butuufu n'olaba nga olunaku lwakudigida lwakucakala era n'osigalamu gomesi ati kakati olunaku olumu n'osigala mu bintu ebitalina makulu naye senga swimming pool bo tebaziwulira ate kakati omusajja agamba swimming pool yalendeseza mama w'abaana ekizibu senga kyataddeko mikwano gyange baganda bange ab'obulenzi ate kati obuwala obwo bubalageko nze mbwagala nnyo kubanga obwana obuwala bwambala bulungi ekitali kya bulijjo kati kibeerewo nga mwoleso nti buli mwaka kikujjuko kibeerawo obadde tomanyi bibeerawo n'abo abayimbi be mulaba abatuyimbira abatusanyusa omusanga nga wakitiibwa nga ayambadde gomesi n'engoye zaffe zino ennyimpi naye bagenda okusanyusa abantu bateekamu obuntu obutusanyusa lowooza lwaki tugendayo ne tubalaba twagalako ku bintu eby'enjawulo twegamba kasiba ekitumbu oba ekindazinga tusanyukemukku abantu tulina ebirowoozo olaba kaana ako nga kakubiguliramu kakuwa entumbwe naawe okyukakyukamu kiba omulaba bwabwambala nga mugamba nti mubi nga mumwogerera ebingi nti tayambala bulungi abo abaleke buli omu alina kyayagala ffe tumwagala kati ate kye kati golinga okuba mu baana ab'obuwala nga tekibwa mugamba ayambala bubi bannange nkugambye kojja nti woosula olumu okola ki kiri kyasi kya buli lunaku nange kanyambalira kuba kanyambalira ngenda okulira nga kojja ampita mukwano nabeera ku ekyo buli kanaku mbunoki gwe emyaka waliwo sooka olindeko waliwo ne minisita omu era yagala okukwata shiba
nti omwana oyo era nga gw'omulese nze mbale siri wakumwogerako kubanga nze obwana bwabadde bunsanyusa eri gye twabadde mu kisaawe obwana bwandaze ngenda okulaba kano kava eno akendegeyo eriiso basudde yakayimbako ngenda okulaba ekyakabiri nekiva eno neŋŋamba ye kaakati ono gwe nabadde naye badde muline mbabulire gwe nabadde naye gwe nabadde naye yabadde n'erina eryakamuje ngenda okulaba ng'ate waliwo kalireese kayimiridde kati kadoonya ebinyeebwa neŋŋamba maama w'abaana musibu bubi naye nagenza okwekanga ng'ate amaka gange gonoonese maama w'abaana yaŋŋambye nti ate olabye oli owakamuje ogwolabye asitudde ebbeere terigenda kugwa newe kyenabagamba nti omukazi yenna ng'amanyi kyakola era ng'ategeera omwami wo n'obufumbo ekyo tekikanganga biri biba byakusanyuka kudigida naye bangi nnyo omwami yenna ow'obuvunaanyizibwa era eyatendekebwa amanyi nti ono ye maama w'abaana bange ono ye mukyala wange ow'ewaka newebanda yeshiba kaŋŋende neshiba olwaleero tubikulemu muweeko kyalidde nange ampe ku mmere ye gyafumbye oba luwombo oba tokosezza mbirye biggweeraawo bakadde bange olutalo lukyaliwo nze omulangira basamula owammwe mwebale kutwagala mwebale kutukkiririza n'abatukubidde amasimu abali emitala w'amayanja senga lwakuba nti lunaku tuli mu lunaku zino kati ennaku zino enkulu wiiki namba yonna naye nga abeetaaga senga era mulina kuyita ku mukutu nti eri 0757 29 9315 tweyanziza nnyo tweyanzeege